Anyizibwa okusinziira ku mateeka ennyingo y'ekyenda mu mwenda okuuma ssemateeka okufa okulanga muteekesa mu nkola n'okumuwa ekitiibwa okutyoboola ensalawo ya Supreme Court oba kkooti ensukkulumu ekisooka kimenya mateeka era singa tubadde mu nsi engunjufu mukulu Museveni yali badde aresigninga oba bannayuganda okweyiwa ku nguudo okumugamba nti mukulu kiri mu ssemateeka gwe okutukulembera ng'eyafuna obuvunaanyizibwa okuteekesa ssemateeka mu nkola okulaba nga tumunywererako obutali kulengeza kayingo konna so kimalamu amaanyi tubanga abatajjukira gye twava bw'otunula mu nnyanjula ya constitution gye tuyita preamble abaakyusa ssemateeka wa 1995 baalaba nti tubonyeebonye tuyise mu kusoomoozebwa obusosoze mu mawanga keekana akaseera ak'okwokumaakuma okulaba nga obukulembeze obuliwo butambuliza eggwanga lino mu mirembe. Mwami Museveni simanyi oba ye yeetwitingira oba wali abamuyambako okuteeka ebiwandiiko ku mitimbagano gye naye omukulembeze yenna nga tannaba kuwandiika ekiwandiiko kyagenda okuteekayo bakitunulamu okumala essaawa nga 24 okulaba oba kyogenda okuwa eggwanga kituufu tukooyo tuyita abazzukulu youth bazzukulu eyo officially tekiriyo address y'abazzukulu teriyo officially ekyo nakyo kikendere kubanga oluusi kuba kutulengeza na kutulowooza nti kugamba tuli bato nnyo gyali tetuganya asobola bikozesa casual ebyabadduzukulu naye ku communication eri official ku kitimba kya president ekyo nakyo kikome so nsaba okujjukiza omukulembeze wa ggwanga tubonyeebonye ekimala omuntu yenna atyoboola ssemateeka aba alengezza emirembe gy'eggwanga era yaba insecurity ennamba emu nti oba oleesa obutabanguko mu ggwanga so ffe tukusabanga bannansi wa kkooti ekitiibwa the doctrine of separation of powers amasiga gano okwetengerera essiga lya executive ne baminisita bo essiga lya parliament n'essiga lya judiciary tusaba obiwa ekitiibwa naye ate kati n'abalamuzi kino kakibagwanire kibasaanidde kubanga bulijjo kkooti zino kkooti kati yeegaganudde kkooti abantu badde bagijjamu abantu badde tebakyakiririza mu kkooti y'ensonga lwaki mubadde mulaba ng'okutwalira amateeka mu ngalo kweyongedde abantu babadde bagenda kukulaba butya bwe basala emisango bwe bagyesalirawo kubanga omuntu agenda mu kkooti mwabirayo mu report ya auditor general n'ogenda ku civil matters ng'omusango gumaze wakati w'omwaka gumu ku myaka 12 omusango gumu ogwali maze emyezi 12 gumala omwaka gumu ku myaka 12 criminal matters okuva ku myaka 2 mpaka ku myezi 24 ku myaka 24 ng'omuntu awoze emyaka 24 atambula so abantu babadde baweddemu amaanyi mu kkooti nga tebakyaziwa kitiibwa kakati nabo olwaliro kaba batyoboole bategeere nti kitukwakatako ffenna okukola emirimu gyaffe mu bwesimbu ate nga twetengeredde so omukulembeze w'eggwanga tukutegeeza ffe b'okulembera nti woba owulira nga ssemateeka alina kyataalambulula bulungi vaayo osabe parliament ekyuse mu mateeka kubanga mwalabe we yagambidde mbunze court martial tujagala kuba yatuyamba okutereeza kalamojja mukulu Museveni taliiwo kuyiiya butya bwatutambuza munedda amateeka ge gakufuga byonna by'otufuga otufugira mu mateeka waba wali kitatambudde bulungi koma wosabe amasiga agavunaanyizibwa ku kukyusa amateeka bakyusa amateeka osobola tukulembera obulungi ne mu bulungi naye kati ate era kisigalidde eri bo ng'abalamuzi okuba nti nno decisions zaabwe ze bakola ziweebwa ekitiibwa under the doctrine of separation of powers abalamuzi bakola emirimu gyabwe nga beetengeredde without any foreign influence oba regime influence kati baba basazeewo Mwami Museveni in his own wisdom n'atandika ate mwenyine yali badde custodians of the laws of the land n'atandika okuyisaamu amateeka olugaayu ng'alaga nti gamatalinga then tulina question marks nyingi naye ffe ng'abakulembeze tukyasaliutinga okusalawo kw'abalamuzi kubanga ne wakubadde nti basanze okuddamu okuli hash lino eggwanga Mwami Museveni yagambye eggwanga siri abalamuzi naffe tumugamba eggwanga siri abantu ateera embunda ne tufuna obwogerero. This country belongs to all Ugandans irrespective of where you come from. Kati bo bwe balowooza eggwanga ly'abantu ateera embunda omulamuzi asobola okudda eri n'asalawo especially judges of the Supreme Court n'asalawo gwe n'ova eri ate n'omuyisaamu eggaali ekyo nno kiseetinga nakyo president era y'ensonga lwaki kufa ababaka ba parliament tugamba chief justice ng'osirise tonakolewo ka statement kuloka statement aka white washingawo ebintu ebyo ebimu naye namwe bwe munaasirika kijja kutumalamu amaanyi
naffe tugambe nti abalamuzi babayisizaamu eggaali ne babulirayo. We are yet to hear any statement, even if it's a one sentence statement from the judges of the Supreme Court. Nga nabo bavumirira omukulu bamugamba nti gwe kyoyagala okugamba nti temples of justice oba amakooti galiwo kuzanyira ku ntoli za regime oba Museveni ng'omuntu. Yes, we know he is a head of state. He's entitled to his own opinion. Wademba okuleeta ebirowoozo bye naye twebuuza ebyo ebirowoozo yabireese ngaani kubanga otyalo tugamba mb'ogenda kukyusa UPDF Act oyita ababaka. UPDF Act is not the supreme law of the land. UPDF Act is a subset of the constitution. Ffe ng'ababaka ba parliament tuyimirira wano ku madaala ne tugamba we shall protect, we shall defend and uphold the constitution of Uganda, not uphold the constitution of the UPDF Act. Enkola yerina okubeerawo era tuyimirira very proudly nga twassociatinga n'okusalawo kw'abalamuzi baffe nga tubayozaayoza wakati mu kubayozaayoza nga tubagamba nti ne bakoleyo ku ka statement either abalekulire basobola okukeera enkya ne basetinga likodi ti Ssaabalamuzi olw'okuba agenda kuwummula olw'okumuyisaamu eggaali mu kusalawo okulungi kwe yasazeewo kwa bannayuganda asetinze president n'agamba naye ekifo akitadde muteekeemu military kooti zammwe ze ziba zigira bwe muba mulowooza nti decision za kooti always zirina kuba in the interest of the regime. Ekyo nakyo tujja kukyebaza. N'ekirala ffe ng'ababaka ba parliament tetuli ready kukola amendment za UPDF ze basaba. We respect the constitution of Uganda, not the statements of Mr. Museveni. The constitution will prevail while Museveni will go. That's the difference. UPDF Act can be changed, even can be disregarded, but the constitution of Uganda will be upheld, will be protected and defended at any cost. So kakati we biseera okutuukiriza byenneeyamo wano ku madaala nga ndaba Ssenkaggala omwo ajja akaalakaala mu hawusi mbu kubanga mbu Museveni amutumye mu bakola amendment mu UPDF Act. Naye nja mugamba now it is my time to work as a member of parliament. I want to protect, I want to defend, I want to uphold the constitution of the Republic of Uganda as I saw the day I became a member of parliament. Era kino tekigenda kubaako na kulonzalonza kubanga ffe nga parliament tukooye okuvumibwa muba mukyalaawo olijja ba crown. These are crowns. Muba mukyalyawo olina abayisaamu eggaali kati naffe kyekiseera tuyimirirewo tulage where we stand and what we stand for. Kubanga of course wano tulinawo ababaka ba parliament abaagala okubuutuliikinga regime. Because even the Attorney General is a land friend. You are not supposed to bootlick the regime 24/7 as if you don't know the repercussions. Osooka n'otunuulira abakufuga ba myaka emeka. The president is officially 81 years. What will happen tomorrow? Gwe mwennyini ng'okedde n'osaanyaawo kyewajjawo. What will happen tomorrow? So kakati ffe ng'ababaka ba parliament tugamba ebigambo bya Museveni tebitukwatako waddemba okubyogerera mu military court martials ze. Still demand for unconditional release of all Ugandans abali incarcerated mu military court martial. Tukimanyi bannaffe abamu baalwana, but Uganda does not belong to twatire mpunda onule. Uganda is for all Ugandans. Whether you a fighter, you fought for your own self, not for us. Era ensonga lwaki nange bwe nzija wano ngamba you a member of parliament, please legislate accordingly. Era ensonga lwaki nange nkugamba nti wanenkeera nga baleese ebyo okubikyusa kyusa. Of course namwe mujja kubaawo nga bannawulire mugenda okutandika okudefining the destiny of this country, whether you still have a parliament or you have a group of people representing Museveni's interests as an individual. Kubanga ffenna tukimanyi n'atasomako nti constitution is the supreme law of the land. Ne wakubadde ndi mubaka wa parliament, decisions zonna ezikolebwa courts nino ziwa ekitiibwa. The best I can do is to appeal, but you cannot appeal to a Supreme Court.
okujjako nga ebipya bitandise okulabika nga president zizze nti Uganda there are people who can appeal to the Supreme Court. Ekyo nakyo tujja kukisomako kiyingire mu byafaayo nti Uganda as a country there are people who can appeal to the Supreme Court. Otherwise, outside that, we are looking at our brother, the Chief Justice, Winnie Doro. You are the protector of the laws of the land. You are not a servant of the regime. You are a servant of all Ugandans. Tebakutisa tisa. This is Twatere Mbunda group. Tebakutisa tisa, act independently and preserve and protect and defend as a CJ the Constitution of the Republic of Uganda, not the UPDF Act. Kulira amaje okujja wano ogambe banansi mbusijja will preserve, protect and uphold the UPDF Act. That will be kyewunyisa nnyo nti President Museveni nga bwe yeeyita freedom fighter ate saawa zino is fighting against freedom, kati ate alwanyisa ddembe ly'Abannayuganda. Era olutalo lwe alugaziyiza nnyo, aluvudde kati mu kulwana bannansiko banne be yalwana nabo mu lutalo olw'ameenunula, n'alujja ku basirikale banne, n'alujja ku baavuganya nabo, kati ate olutalo alututte ku balamuzi. Era kati ndaba olutalo luli wakati wa General Museveni ne Supreme Court. Ng'omuntu omuyivu president w'eggwanga akimanyi bulungi nti Supreme Court ye kooti ey'okuntiko, era bw'eba emaze okusala tewabeera apiiru. Kaakati ate gwe bw'ojja owandiike buwandiisi kibaluwa, simanyi oba ekibaluwa kino kirina amakulu gonna ge kikola ku kusalawo kwa kooti. Naye ndaba ng'oba ali mu kutiisatiisa kooti. Nsuubira ebintu General Museveni aleme bitambuza mu ggwanga mu ngeri ya kijeno ya kinnamagye. Omanyi bannamagye bo naddala ku mutendera ogwo ogw'aba General, ba Field Marshal, ba Major General, ba Kano, baba balaba nga bonna mu byonna kumpi nga be bakatonda b'oku nsi, teri alina bagambako. Era gwe atalina ranka y'amagye bw'omuwa ekirowoozo kyonna decision entuufu baba balaba nga abazalaye. So eggwanga terina kudukanyizibwa mu ngeri ya kijeno, mu ngeri ya kinnamagye, naye eggwanga lirina okuba nga liddukanyizibwa okusinziira ku mateeka. Nze nsuubira kino ekigenda mu maaso kiba kityoboola eddembe, amaanyi n'obuyinza n'ensalosalo ez'obuweereza eri amasiro aga gavumenti. So President yene ebbaluwa teyalaze bulungi buvunaanyizibwa nga bwe yandibadde eviira ddala mu Fountain of Honor era ng'omukulembeze w'eggwanga.